yazikidde Lwengo mu Buddu oluvannyuma lw'okulwanagana n'ekimbe kya Kookolo okumala akabanga. Wakati mu kuziika Ssekandirangwa, amaloboozi n'okwemulugunya byawuliddwako naddala ng'ab'emikwano n'eŋŋanda ze beemulugunya ku ngeri omuntu waabwe yayisiddwamu ab'ekibuli bano gye yaweerereza nga Supreme Mufti okumala ebbanga. Abakungubazi abawera baatindizza Olwekirayangoma mu Lwengo okuwerekera omugenzi kyokka bankyababuuseeko ng'obukulembeze bw'ekibuli tebwakungubagidde mugenzi mu butongole anti tewabadde kusala kutongole wadde okusibula okugwanidde omuntu nga Ndirangwa eyaliko Supreme Mufti wa Uganda. Mu kugezaako okubaako okunnyonnyolako tufuna, Beg Media egezezzaako okutuukirira Dr. Muhammad Kiggundu omwogezi w'ekiwayi ky'ekibuli n'atusuubiza okubaako kyatutegeeza kyokka tukanze kuddamu okumukubira ssimu ng'essimu zaffe tazikwata. Naye mu byonna akasirise akawamattuse ekibuli ate kaalabise nga akaama akawulirwa emmese era obubaka bwatuuse bulungi. Mu byonna akasiriikiro kano keeyongedde okubikkula n'okwoleka oluwonko olunene olubaddewo wakati w'omugenzi Sirimaani Ndirangwa n'omulangira Nakibinge akulira ekiwayi ky'ekibuli. Enkolagana y'omulangira Nakibinge n'Endirangwa etandikira eyo mu myaka gy'ekyenda omugenzi lwe yalondebwa ku bwayimaamu bw'omuzikiti gw'ekibuli mu mwaka 1992. Ndirangwa yeeyongera okuweereza ekibuli eno okutuuka mu mwaka gwa 2015 lwe yalondebwa okusikira Supreme Mufti eyasooka Zubairi Kayongo. Omugenzi Ndirangwa okufuuka Supreme Mufti ekibuli olwo yali amaze kusoowagana n'obukulembeze bw'e Kampala mukadde naddala ng'ensonga zeekuusa ku mmali y'Obusiraamu n'enkwata yaabwo ssaako obukulembeze bw'e Kampala mukadde obukulirwa Mufti Seeka Shaban Ramadhan Mubajje. Tebyali birungi byereere ekibuli era nayo yavaayo asoowaganye n'abakulembeze baayo bw'atyo n'alekulira ekifo kya Supreme Mufti mu mwaka gwa 2021 ng'awa ensonga omwalina ey'obutakwatagana munda mu kintu ng'enjogera ya leero bweri. Naye kigambibwa nti entiko y'okusoowagana kuno yali wakati wa Ndirangwa n'omulangira Nakibinge ng'enjawukana Kafungulankete yava ku mmotoka President Museveni ze yawa bakazi b'ekibuli, ekintu omulangira Nakibinge kye yali tayagala kulira wadde okumanya kyokka nga Supreme Mufti Ndirangwa akiwagira. Oluvannyuma lw'okwawukana kuno Ndirangwa yalekulira kyokka nga kino kirabika kyayongera kusima luwonko wakati w'ababiri bano awaafiiridde nga yadda mu mirimu egidda ku bulungi bw'abantu obwawamu nga n'ebyekibuli alabika yali asigalidde kubirengera bulengezi. Abakungu baz'Erwengo baayogedde bangi nga mu bo mwabadde ne Haji Moses Kigongo mumyuka wa ssentebe w'ekibiina kya NRM era nga yeeyetise n'obubaka bwa President Museveni. Era ono yasabye abasiraamu okuva mu mpalana ez'obuntu wabula bazimbe obusiraamu. Naye era okubulawo kwa bannaddiini okuva ekibuli mu butongole nga tekusobola kubuusibwa maaso. Abamu ku b'eŋŋanda z'omugenzi beewuunyizza lwaki omugenzi baagaanye okumusaalira mu mizikiti egimu so nga abaana b'omugenzi bayogedde kaati nga kitaabwe bwe yali yabakuutira okwegendereza abantu era nga bwe yakiddiŋŋana ennyo nti abantu babi. Wadde yali imaamu w'omuzikiti gw'ekibuli naye tebaamusaalidde ku muzikiti ye bwe yasinziiranga okusaalira abalala ate nga tewaabaddewo wadde obubaka bwonna okuva ku muzikiti ekibuli so nga tewali kibinja kitongole kyasindikiddwa kuva Kasozi Kibuli kugenda Kirayangoma mu Buddu kuwerekera mugenzi. Kano nno kubamu kaabadde kabonero akalabika akalaga obutakkaanya obw'enkukunala n'obutasonyiwagana ebibaddewo wakati w'ababiri.